Wabale nnyo okusubscribinga ku mukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel. Amanya nze Waswa Emmanuel. Balamusizaako bannayuganda. Mawulire gentusizaako si malungi ennakatono. Program ekutusibwako Biva Organic Access Building Rubaga Road. Enamba esime Biva eri ku screen awo gendayo Biva akujjanjabe. Ate osobola okuba ng'owona embeera zonna ezikuluma. Amawulire gentusinago mawulire ga nnaku getufunye okuva ew'omukulembeze w'eggwanga era ng'eno breaking news. Amawulire aga abadde speaker owa parliament y'eggwanga omukulu Jacob Oulanyah olunaku lwa leero kyaddaaki amaze n'afa oluvannyuma lw'akaseera akawanvu kamaze ng'ali mu ddwaliro mu America e Seattle. Jacob Oulanyah ono agafulumye gagamba nti afudde olunaku lwa leero ku ssaawa zibadde 4 ez'okumakya. Era nga asoose okutegeeza eggwanga amawulire gano abadde mukulembeze wa ggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yatubikidde okufa kw'omukulu Jacob Oulanyah. Era nga emikutu egy'enjawulo girimu kufulumya okusinziira ku kiwandiiko President kyafulumiza wano agambye nti countrymen and countrywomen, it is with a lot of sadness that I announce the death of Right Honorable Jacob Oulanyah, the Speaker of Parliament. Nasako, may his soul rest in peace. Eranga article ndale fulumi wano banafa ba Daily Monitor bo ne batufulumiza ebimu ku ebigambo bya Jacob Oulanyah bali bamuwuliddeko kemabega. Alina ka article ke yakola lumu nga bamukyaziza mu interview ku Daily Monitor, ba Daily Monitor bakakomezaawo era nga yagamba nti I like to be a free person. This is the only life I have. I don't know about the other one because nobody has reported to me in a very conclusive way about what happens after. So this is the one I have and the one I know. I want to do everything to enjoy it. That's why I like laughter. Jacob yagamba tiyagala nnyo okubeera omuntu ali free oba weddembe ng'agamba nti kubanga buno obulamu bwokka bwalina. Era mu kiwandiiko kino Jacob yagamba titamanyi ku buli obulamu obulijja kuba teri yali abumugambyeko kye butegeeza. Bw'atyo n'agamba nti obulamu bwe kyova olaba obulamu ebiseera bye bisinga ayagala nnyo okunyumirwa obulamu n'okubeera ng'asekaaseka n'okubeera nga musanyufu. Ye mukulu Jacob Oulanyah. Era nga emikutu egy'enjawulo egya Uganda gyonna gisobodde okuba nga gimubika nti asobodde okuba nga afa. Jacob Oulanyah no gwe twogerako munnange yabadde sipiika wa paalamenti y'eggwanga mu kisanja kino ekirimu ekya 2021 okutuuka 2026. Wabula ebyembi okuva lwe yalondebwa ku bwa sipiika abadde talina ntuula nnyo ze yali atuddemu ziri awo. Ebbanga erisinga obungi Jacob Oulanyah alimaze ali ku ndiri. Era embeera eyo yatabuka ennyo gavumenti yawalirizibwa okumutikka ku nnyonyi n'emuweereza mu America mu kibuga Seattle gye abadde agenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa omukulu Jacob Oulanyah. Bwe bati ennaku nga 3 eziyise emabega amawulire g'okufa gwe gaatandika okuba nga gayitingana mu mpola mpola. Gasooka ne gafulumako ekiro ne bamubikaabika naye oluvannyuma commissioner ow'ebyamawulire mu paalamenti y'eggwanga yavaayo n'awakanya ebigambo bino n'atugamba nti tebyali bituufu. Omusajja yali mulamu era n'atugamba nti deputy speaker omukyala Anita Amongi ye yalina obuvunaanyizibwa obw'okuba nga atubuulira updates ku bulamu bwa Jacob Oulanyah. Era nga Anita Among yagenda mu America kibuga Seattle, yagenda ne Norbert Mao n'agenda ne chief judge w'eggwanga saako bagenda basatu ne muganda Oulanyah. Wabula bwe yali akagenda emabegako bavaayo ababaka abeegattira mu kibiina ekiva mu Acholi bavaayoko ne batugamba nti bafunamu olukiiko n'omukulu deputy parliament. Ekiro ekyo deputy parliament yayogera nabo naye ng'ali mu maziga amangi ennyo. Bagamba nti baamala olukiiko olw'akaseera akawanvu nga badisikasinga
ku bulamu bwa Jacob Oulanyah wabula nga Jacob wabula nga Anita Deputy Speaker ali maziga mangi mugeza kubanga abanyonyola ku bulamu bw'omukulu ono. Bwe batyo government yawalirizibwe musindike agende mu America agenda achale. So gutyo utoke na kulalo after 3 days ngebyo kufaake byakamala okuyitingana munange Jacob Oulanyah sibyangu. Jacob Oulanyah utwogerera bibe bigenda maaso. Omusajja afudde tasobodde kulembera parliament eno yadda katono. So nolwekyo baganda bange kitalo nnyo kitalo ddala bana Uganda mwena. Jacob Oulanyah ono abadde musajja okuyitako katono briefly Ebyafaayo byabate bamanyi. Omusajja he was a Ugandan an agricultural economist. Omusajja munnabyanfuna nga yasoma ebyobulimi byenfuna era nga abadde asavinga nga speaker wa parliament mu parliament ye 10 era nga yalondebwa mu mwaka gwa 2021. Afudde nakulwaliro nakusomeza 2 ku ssaawa 4 mu kibuga Seattle. Ono golaba yalondebwa nga nakusomeza 2 mu May oluvannyuma lw'okumegga omukyala Rebecca Alitwala Kadaga okuvuganya ku bwa parliament okuvuganya nga omwogezi wa parliament y'eggwanga enkulu. Era bwe batyo nga ovudde ku ebyo omukulu ono nga n'abakutuuka ku kifo kyeyatuukamu yasooka n'asavinga nga deputy speaker okuva 2011 okutuuka 2021 abadde asavinga nga deputy speaker. Era bwe batyo paka kujuzi lwe yawangudde omukyalo oyo. Omukulu ono abadde akiikirira bannaffe abava mu mambuka eyo Omoro district Acholi sub-region mu northern Uganda yamambuka gyabadde akiikirira mu parliament era nga yazaalibwa mu 1965 Gulu Jacob Lokori Oulanyah. Wala myaka nkagamu okuva 69 obale myaka 35 wali n'ogatako ne gino nga 2 afudde ali myaka nga 56 sibe kiri era fleje tumwa jejo wekigattamu okusinzira ku biri awo. So omukulu ono bwatyo embeera bweri. So nolwekyo yasomako Makerere nafuna degree in Bachelor of Arts nasoma Bachelor of Law amateeka ku Law Development Center era nga abadde munnamateeka ddala nga bw'okiwulira. Ye mukulu oyo amanyikiddwa nga Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah mbaddiramu nti yazaalibwa Gulu district ngenda kusomeza 23 1965 kitegeeza abadde abuze ennaku 3 zokka asobole okuba nga ate ajaguza birthday ye eddako. Era nga abazadde abamuzaala kwaliko Nathan Lokori ne Karen Atwon. Omukulu ono yasomerako ku masomero nga St. Joseph's College Laibi, Dr. Obote College Boroboro ne Kololo Senior Secondary School mu O-level ye. Ate mu 1988 yegatta ku Makerere University era ngeno university esinga obukadde mu ggwanga bwatyo yasomera ebintu by'ebyenfuna mu byobulimi. Bwatyo mu 1991 yagraduatinga n'afuluma ne Bachelors in Arts n'asobola okuba nga munange yegatta ku bakugu b'eggwanga abasomyeko. Mu 1994 omukulu ono yagraduatinga mu by'amateeka era bwatyo n'afuuka lawyer. So omukulu ono mu byafaayo bye ng'akula yasavingako nga speaker wa Guild Council mu university era bwe batyo mu kaseera ako ng'akwasaganya obulamu bwe mu Makerere. So nolwekyo ye mukulu oyo amanyikiddwa nga Jacob Lokori Oulanyah atufudde ku maaso. Mu kwongera okugoberawo ku bintu ku byaze ng'akwasaganya omukulu Jacob Oulanyah bw'amala okusoma byasoma wali ku LDC yasigala akolanga lecturer kubanga yaleete mudaali waggulu nnyo bwe yavaawo n'azimba company ekola byabannamateeka gye yatuuma Oulanyah Honoria and Company Advocates. Bwe batyo omwaka 2001 yasalawo n'ayingira ebyobufuzi ebyaffe bino ebiri active okitegedde bulungi nnyo oluvannyuma lw'okubanga yajja n'avuganya mu ntebe y'owa parliament mu Omoro County mu Gulu district nga teyalina kibiina kyonna kiyajjiramu. Then oluvannyuma yasalawo neyegatta ku UPC n'akwasaganya ensonga nga akwasaganyiza muri ebyobufuzi bye era bwe batyo ono y'omu ku abo abeetaba
mu peace talks oba mu kwogera okuteeseganya okwali wakati wa government ya Uganda ne banafa ba LRA oba Lord Resistance Army eyakonyi yomu kubageza okutabaganya emirembe mambukawo okusobola okubanga ekirala kikwasaganya bulungi nnyo. Bwe bale twayingira 2026 omukulu yaja n'avuganya bamala okuvuganya n'ava mu kibiina kya UPC ne yegatta ate mu NRM 28 najja nga akwasaganya emirimu nga gitambula era bwatyo n'asobola okuba nga ajavuganya mpaka lwatuuse ye mukulu ono Jacob Lokori Oulanyah. So rest in peace Jacob Oulanyah, tuli kujjukira munange olw'emirimu gy'osobodde okuba nga okolera eggwanga. Nze njjukirako moment emu yajjirako ku parliament ng'ajjidde ku digizi nennene zisisi 102 ekitabo ekuga mulimu ebyotetera kulabika speaker omulamba yajja agivuga paka wali n'agiparkinga era olunaku lwakola nnyo amawulire mayitirivu nnyo nnyini ddala. Ampozi moment gyetusobola okwerabira ye moment y'omwaka ogwedde we yavuganyiza ennyo n'omukyala Rebecca Kadaga era okuvuganya kwali kw'amaanyi nnyo kubanga NRM gwe yali ereese avuganye Rebecca Kadaga kansangwawo eyali aliwo era bwati n'amaizi nga amumezze n'afuuka speaker. Tasobodde kutulako mu parliament eno okukwasaganya emirimu obudde obusinga gye bali gikolebwa omukyala Anita Amongo ono nga deputy we RIP. Nze Waswa Emmanuel.